Mwebale kubeera ku Bukedde TV. Amanya nze Philip Kagwa nga ndi wano okubasosootolera abanoonya. Mpozi kansooke okuyozaayoza abo bonna abasobodde okwewangulira obufumbo n'okufuna ababeezi omwaka oguwedde. Banne muyogeeyoge. Mwekwate ku Bukedde TV kuba yo eriwo okubakolera ku nsonga zammwe mwenna mwenna. Amanya gange Pitibwa Rita Nankabirwa n'eddira Mbogo, abanzaala b'eddira Mbogo, bamaama bange ba Nseenene, Mbeera Kireka. Noonya omwami amanyi omukwano, alina okwagala, ananfako alina keya. Ebyomukwano bino nali mbiwummuddemuko nga abantu abasinga ogenda n'akwagala n'akuganza naye nga y'omusuubiramu si byali. Njagala omwami nga mwami mukuliko okutandikira ku myaka 3 n'okweyongerayo waggulu, alina ebisaanyizo bino wammanga, akola alina ku ssente, anaasobola okundabirira nti nina abaana naye gwenjagala njagala nga alina abaana, saagala nga tuzaalangako. Gwe tuba tetujja kukwatagana bulungi, njagala gwe tunaakwatagana naye nga naye azaddeko ng'alina ku baana, ajja sobola okulabirira abange nange ndabirira ababe, nankolerako ka bizinensi okusobola okubeezaawo famire. Omwami gwe sandyagadde eyeddira Enseenene totegana kuba obeera kojja wange, ow'Embogo totegana obeera mwannyinaze obeera kitange, abo temutegana kukola kikujja. Mpozi n'omwami bannaye ng'oli mwami mpale enywera miguwa ng'oyiga buyizi kusiba mpale, totegana kunkubira ssimu, saagala. Njagala omwami alina ebisaanyizo ebyo bye ŋŋambye. Omwami gwe tunaakwatagana naye ng'emitima gikwatagana. Sifuddeyo oba alina omukyala nze kasita abanga asobola okunfunira wembeere waka ewange ne tulabirira abaana baffe bulungi. Nsuubiza omuzaalirayo bebi nga 2 akawala n'akalenzi. Nsuubiza okumutwalako ewaffe alabe ku dadi, alabe ku mami, alabe ku bajjajja bange bonna bakyaliwo. Nsuubira nti bajja kuba basanyusu nga mututteyo. Mpozi n'omwami eddiini gye njagala, njagala omwami Omukatuliki oba Omusiraamu. Omulokole n'eddiini endala totegana, ezo eddiini nazikoowa zantama, bantu baamu balimba si baamazima. Byebyo ssebo. Mpozi oyina emyaka emeka? Nina emyaka 29. Kakati bwajja nga alina ebisaanyizo by'oyagala naye ng'ate si wa myaka egyo gy'oyogeddeko. Bannange eyo eyo baba bakyali bato mu myaka, baba tebasalawo kale, tebasalawo na kintu kye baba baagala. Ayinza okusanga n'akumalira obudde bwakuganzizza naye ayagala kale kumanya bumanya n'atambula n'agenda. Naye njagala omwami oyo from 30 n'okweyongerayo waggulu yaba nkubira ku ssimu, bwe tunaaba tusiimaganye tusooka genda mu musaayi ne batukebera kubanze munnange obulamu obwange mbwesiga neekuuma. Bw'obanga oli mwenzi totegana kujja mpozi n'eggwanga. Bannange omusajja omusoga totegana kuba ssimu n'omulugwala. Mpozi amawanga amalala Omuganda, Omuteeso, abo bo nsobola okukwatagana nabo bulungi. Wadde kale Oluteeso sirumanyi naye ng'Abateeso mbaagala. Mpozi ogambye nti bano bampale esiba muguwa ekola etya? Bampale enywera miguwa. Abo bakayiga okusiba empale abo. Saagala. Kankubulire. Kiki oba otegeezaawo? Kyema ntegeeza nti ye musajja akulaba n'oba osumuludde enviiri nga ayagala omugambe nti kati njagala zaalitaki, njagala omusajja n'oba osumuludde enviiri naga nti mune hani ez'enviiri ziizo oba genda oguleyo kagato nga si buli kimu nti omala kukimusaba ng'asobola ye kennyini okukola ki okuyiya n'amanya nti hani wange kati ayagala kino oba hani wange muyiyizeeyo kano. Bannaye ngenda kumufaako, ngenda kumuwakeya kuba sikulima mbonyeebonye nnyo n'ebintu by'abasajja. Naye njagala oyo Katonda gw'anaaba ampadde ne nga tusiimaganye
ngenda kumufaako ngenda kumuwakira ngenda kumulaga omukwano ga Katonda mwerabize byonna byonna ebizibu bye yali ayiseemu. Ozi figayo ogyogera ku ki? Weewaawo kale sizaatuukiridde nnyo Katonda yankola bw'atyo naye figa yange era njenyumirizaamu yeeyo Katonda gye yampa nange njenyumirizaamu kuba munne waliyo ate abatagiina nga bo balema naye nze yeeyo figa Katonda gye yampa gye neenyumirizaamu yokka. Kiki ekisinga okukusanyusa ku mubiri gwo? Ku mubiri gwange kisinga okunsanyusaako mukono. Omukono guno gunyumira nnyo nga nnyambadde olugoye nga lwa open. Gukuba abalogo. N'empale mpozi nyumira nnyo empale. Era oyo Katonda gw'anaaba antegekedde okubeera naye. Ekyalina kiteekamu mu budget nti mukyala wange ayambala empale kuba zinyumira nnyo. Figa ki omusajja gy'otunuulira ne weegomba? Omusajja efiga bakutya. Figa njagala omwami asinga okunnyumira. Omwami ng'ayambadde bulungi n'akuba ekikalu kye bulungi oyo annyumira nnyo. Saagala musajja ayambala bisaati n'ebikono biri eri bwe biti nga kyonna kiri kito. Njagala omusajja nga ayambadde bulungi ng'akubye ekikalu oyo annyumira nnyo. Mpozi n'owa jeans ng'ayambaliddeko t-shirt oyo annyumira nnyo naye. Abakwetaaze bakufunye batya? Abanneetaaze bankubire kasimu kange kali nnamba 075 98 33 15. Hajji baddiremu. Ennamba yange eri 075 98 33 15. Team Nancy banzalira etororo mwaka zange ziri 32. Nze niri wano nkola ya Kampala anga kansala kuyamba abantu obulamu. Niri wano anga inoonya omukwano omutuufu asobola kukwatagana nanze anga tuyambagana. Omusajja ali mu Katoliki anga naye anga ali n'ebizibu anga ibi. Nze nafumbideko nirina abaana babiri. Kakati omusajja wange yakoze ki? Yafa accident. Kati nze njagala nfune mukwano mwenyini. Mukwano mwenyini. Mukwano asobola banange kuyamba njagala azimbire. Njagala omusajja nga akola, omusajja nga asima mukama we, nga ayagala mukama we nnyo. Nanze anga imulagirira mukwano mutuufu. Kakati nze nagamba nendaleka ngende mu Bukedde TV nkoleki nfunye wange mwenyini mutuufu. Omanya abasajja balero bali bayayi. Njagala banange omusajja nga wa mwaka 40 to 45. Omusajja sityo muwanvu nnyo ali American height and weight. So munene nnyo ali medium size awo. Pozi oli wa ggwanga ki? Nze niri Muteeso from Tororo. Kakati omusajja alina kuba wa ggwanga ki gw'oyagala? Nze whether omusajja njagala oba white man oba mzungu oba mu China oba
sio Munyankole Omuteeso abo bati nze saagala omusajja omugisu nze saagala omugisu nze saagala Abakiga nze saagala Abaganda abo Banyankole nze sisobola banange kiki kyewabazuulamu nedda banange omanyi banange ensi eno sio nyangu banange kakati nze nalonze zange nzagala Omuteeso oba abo nze sinaba kukola kiku akwetaaza akufunya atya kakati andaza esimu yange eri 077 37 66 289 agibaddiramu eri 077 37 66 289